Bamusizzaako mwenna gye musinzira okuba nga mumpuliriza. N'olunaku olw'olwaleero ntuuse okuba nga mbakubira ttooki ku mbeera nga bw'eyimiridde mu ggwanga Uganda. Embeera nga bw'eyimiridde mu ggwanga Uganda, mbeera ya bunkenke nnyo nnyini ddala, era nga bannayuganda bangi bali ku bunkenke, n'abo bennyini abali mu gavumenti nabo bennyini bali mu bunkenke obutagambika, nga kw'otadde Muzeeyi Tebohabulwa wamu ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Obunkenke nno buno nga buviira ddala ku kalulu akaategekebwa Mwami Tebohabulwa okusiiga ekifaananyi nti Uganda erina demokurasi, naye nga yali tateeseteese kalulu, wabula yali ateze katego ak'okubeera ng'asaanyaawo bannabyabufuzi ab'ettutumu abalina vision esobola okutwala eggwanga Uganda mu maaso. Kuba bw'otunuulira ebyali mu kalulu, bangi abasinga obungi mwabiraba, mwabyekkaanya nga bwe byatambula. Kaali kafumbekeddemu effujjo eritagambika, kaali kafumbekeddemu obumenyi bw'amateeka obutagambika, kaali kafumbekeddemu okutta bannansi ab'enjawulo mu bitundu by'eggwanga byonna, kaali kafumbekeddemu okusibwa bannansi abaalaganga abajjangayo amaloboozi gaabwe wamu n'abaalaganga obuwagizi eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaali kafumbekeddemu ekiwamba bantu ne babulirawo ddala up to now nga tebaddangamu kulabika. So lino lyali ttemu etteeketeeke eri bannayuganda Museveni okubeera nga asaanyaawo abo bonna baalaba nti baali bamaliridde okujja okumuggya mu ntebe mwe yali akubidde pulaani nti alibeerako n'afuga, n'abaana be ne bafuga, n'abazzukulu n'abazzukulu. Kaali katego wabula tekaali kalulu, oba tekwali kuteekateeka kulonda eri bannansi, naye kaali katego okulaba baani abo abajjeeyo emitwe. Y'ensonga lwaki olaba up to now embeera ekyali waasi, embeera ekyali ya bunkenke. Abaana bangi, bannansi bangi bakyagenda mu makomera, nga n'abo baateekayo okusooka nabo bakyali mu makomera ate nga tebagguddwako misango. N'abalala bangi up to now bakyabuzibwawo nga tebamanyi mayitire, n'abaasooka okubuzibwawo era nga tebalabikanga. Wiiki eno yennyini gye tukubye emabega, bw'otunuulira akakiiko k'ebyokulonda kaateekateeka nga bw'ekiri mu mateeka nti kalina okuwa obukuumi eri ababeera beesimbyewo bonna, naye tugenza okumalako wiiki eno bonna abakuumi abaakuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakwatibbwa era ne babuzibwawo, nga ne wetwogerera kati teri amanyi mayitire gaabwe, tamanyi wawe basibiddwa, tamanyi wawe babatadde. Entabo eva ku ki? Bagambyeko nti tekaali kalulu, kaliwo mu mazima na bwenkanya, wabula kaali katego akategeddwa Muzeeyi Tebohabulwa okulaba abo bonna abajjayo emitwe okugamba nti bano basobola okuvuga oba okukulembera eggwanga ne balitwala mu maaso. Era baabaleeta nga babaleese okubakozesa okusobola okukola ettemu ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne ttiimu ye yonna okubeera nga bagisaanyaawo during campaign, naye ne kitasoboka. Olunaku olw'olwaleero we tujjidde wano bonna nga baakwatibbwa ne babeera nga baggwaayo. Abaami abo abamu nali mbamanyiiko kubanga nzijukira bulungi nnyo nti omwami eyali akulembera abaami abo, eyali akulembera abasirikale abo abaaweebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baali bamuyita Abangira.
Abangira nno yali akulira ttiimu era nga addirirwa omwami yali ayitibwa Osike. Be baali bakulira ttiimu eyo. Then abaaweebwa ddala eddimu ey'amaanyi titemumuggyako liiso wadda we mudda ne gundi era ng'omu bw'aba taliiwo omulala alina okubeera nga yaaliwo. Kwaliko mukulu Kigenyi, oyo mukulu Kigenyi n'omwami omulala baamuyitanga Jeff. Kale nno Jeff ne Kigenyi abo nga kwogasse Osike baali baakutambuliza eriiso ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga tafuna buzibu. Gwe mulimu ogwabaweebwa. Okwo kw'oteeka n'abasirikale abalala abaabagaliranga oba abaakwatanga emmundu ennene. Okwo kwe kwali Sula, kwe kwali Idi n'abalala bangi. Abo be baakwatanga emmundu zino endala ennene. Naye bw'oba otunuulidde Kigenyi, Osike n'omulala Jeff bo baabanga na pisito era baabeeranga so closed nnyo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye abaami abo nja kusooka mbawe credit kubanga baakola omulimu gwabwe gwe baatendekebwa okukola. Baakola omulimu gwabwe gwe baatendekebwa okukola ne beewala okukozesebwa kubanga balina bye baali babagambanga bakole. Era nsuubira ku misango egimu egibavunaanwa oba egyabakwasizza kwe kulemesa abantu ab'enjawulo abaali abateeketeeke okutuusa obulabe ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Be bantu abamu abaalemesanga kubanga kwabeerangako abasirikale abalala be mwalabanga abapoliisi n'abalala abaatawanyanga ennyo ennyini ddala mu makubo naddala mu ntambula zaffe naddala mu stopover ze twakubanga ku kkubo ez'enjawulo nga babaziyiza obutatuusa bulabe ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okwo nga kw'otadde ne ttiimu ye. Abaami bano baayolekebwako eggulu. Ku incident eyali eggulu abasinga obungi mwagiraba nga kibooka evuga era bangi ku bo ku basirikale bano nabo baakubwa naye nga bakola omulimu ogwo ogwabasomesebwa kubanga baatuuka ekiseera ndowooza ne bagambibwa nti kino kye twagala mukole mumuleke. Abo bwe mulaba muleeya bwe mulaba muki mubaleke bajje bakole kye bakola, ffe tubasindise. Naye abaami bano kyenjo bbaga nti baakola omulimu gwabwe okusinziira ku nze kye neerabirako n'amaaso gange. Baakola omulimu gwabwe okuprotectinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye. So nno weddeko wiiki eno ng'abaami bano bonna baamaze okukwatibwa bali munda nga babuuzibwa 4 n'akataano. Nsonga lwaki baakuuma Kyagulanyi ennyo bwe batyo nga tebakkiriza na muntu yenna kumutuusaako bulabe. Awo we neebuuliza nti baali babamuwaddenga bifaananyi oba baakola omulimu omutuufu gwe baali balina okukola. Era ekirala babalanga okuba nti baagaana okuwuliriza ebiragiro ebyajja oluvannyuma eby'ababoosi baabwe ebyali eby'okutuusa obulabe ku ttiimu ya Kyagulanyi wamu naye kennyini pulezidenti. Babalanga olw'okubanga baawaayo obudde ne bawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo nga bakola obuteebalirira okulabanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera mulamu. Bakunyizibwa kubanga muli balinamu endowooza nti oba oli awo bamanyi amayitire ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Batulugunyizibwa oba baakwatibbwa nga bagamba nti oba oli awo abantu bano baabategamu butezi mu bitongole ebyo gye baabajja mu bitongole eby'enjawulo naye nga baali bantu ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu.
babatulugunya nga bababuuza wa gye yayita after elections naye nga basajja battu nabo baakoma ku kumujja kukumala kulonda kumuzza waka teri amanyi mayitire owa waali nawa gye yadda. Babakunya oba babakutte balowooza nti oba oli awo basobola okubawa info yonna ku ttiimu ya Kyagulanyi endala eyamubeerangako owa gyeri era bazzaako ki kubanga muri bo balowooza nti essaawa eno bakyakominikeetinga oba bakyakwatagana n'entaya ttiimu ya Kyagulanyi nga bwe yali ate era nga bakirowooza nti entaya ttiimu emanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waakola ki waali. Nagambye nti bano abasajja baali tebateeseteese kalulu baali bateeseteese ettemu ery'okutta bannansi abo bonna abeenyigira mu kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okwongera okutiisatiisa abo bonna abalowooza nti banajjayo omutwe okuddamu okutunuulira ebyobufuzi oba okwagala okubanga kale nno Museveni ne gavumenti ye bali ku bunkenke obw'ekitalo ennyo kubanga tebamanyi bannansi ki kye bazzaako mu kadde kano be balowooza nti nno bagenda kukkakkanya beeyongera busungu mu mitima gyabwe era bannansi mwebali basirise majority n'obusungu nga balinda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alagidde kiki ekiddaako oba step ki gye tuba tuzzaako. Jjukira omwami ono yateekateeka ng'agenda kulayira mu mwezi gw'okutaano era ng'alowooza bwe gunaatuukira omwezi gw'okutaano tewagenda kubeerawo oba tewajja kubeerawo gundi yonna 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 emutaataaganya ng'akimanyidde ddala bulungi nti ensonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba azikakkanyiza ng'azirinnye ku nfeete naye buli lunaku olukya ate alaba ekijja kisinga oba ate kye yalowoozaako kubanga bingi bye bataalowoozaako bingi bye bataasuubira ate nga bye balaba bye byapeninga kati essaawa eno. Nakugambye mu gundi ya jjo nti Muhoozi atuuse okuyiga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye kennyini nga yeenyigiddemu okumala ennaku 7 as per now olwali olunaku lwa 8 nga tali mu kamera takyagenda ku mikutu gye gyanjawulo. Bino Museveni byavaayo n'awuddiisa nti ataddamu kwogera ku gundi ne gundi ne gundi si kumuggyako simu si kumugaana oli ye CDF alina okuwa komandi zitambulira ku simu ne zitambulira ne ku gundi kuwuddiisa naye nga operation egendera ddala mu maaso munda mu ggwanga Uganda okwongera okufeffetta bajula genda kyalo ku kyalo nyumba ku nyumba okwongera okufeffetta n'okunoonya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne ttiimu ye era olwanaku olw'olwaleero we lutuukidde nga bagezaako okwongera okukunyaabo abasirikale abaali aba EC oba oli awo babayambeko bagezeeko ne information yonna yonna gye babawa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Baani be yamiitinganga nabo be mwalaba bitundu ki mwe baamwanirizanga ennyo baani abaalinga mugundi baani abaalinga mugundi. So baganda baffe abo kuba nabo bannayuganda okuba abasirikale tekibajjaako kuba bannayuganda ate nze nabawa credit si bonna naye abamu nabawa credit kuba baakola ki baakola omulimu gwe baali balina okukola. Gwe weebuuze ba presidential candidate si bonna bonna baaweebwa abakuumi be bamu nga kwotadde ne bano abaali ab'okulya omuceere gwabwe abaaki
naye wawuliddeko nti nno waliwo omukuumi gwe baawa presidential candidate yonna omulala yakwatibwa, tekuliiko n'ogu n'omu. Kitegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abafuukidde akayinja mu ngatto. Balabira ddala nga bali ku time bomb, kuba tebamanyi kyabala, tebamanyi kiddako, naye byonna bye bafuna oba bye bawulira babifuna mu mbu, mu ŋŋambo, naye ate nga n'ababibagamba babibagamba kubabbako ssente, kubanga bye si ge mazima. So eggwanga Uganda abalikulembera bali ku bunkenke ku lwa bannansi ki kye bazzaako, kuba anytime from now bannansi bakoowu ate kyali kkubo ddala lye babalekeddewo okukwata, kuba baali balowooza nti oba oli awo bwe banaayingira mu kalulu ne bakeetabamu amazima ganaabeerawo ne geeyoleka, naye babalaze nti ne bwe mugenda mu kalulu ne bwe muwangula akalulu tekalina makulu, kati tebalina kkubo ddala nga bannansi lye baabalekeddewo oba eryalekebwawo nti balina okukwata, okuggyako nga bannansi ogamba nti ekimala kikola ki? Kimala. So ekintu ekyo kitadde gavumenti ku bunkenke, era teweekanga ng'okulayira bongedde ne bakwongezaayo. Naga nti okusinziira ku gundi ne gundi okulayira bakwongeddeyokko, babeeko bye beekenneenya, kuba anytime ebintu eby'enjawulo bigenda kwapeninga awo mu ggwanga Uganda. Mu kaseera mpaawo kaaga bigenda kutandika okwapeninga awo mu Uganda, era mugenda kwewuunya nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba si wa bulijjo ng'abantu abasinga bwe baali basuubira. Baganda baffe abasinga abamu aba media houses abaali badde babeeranga oba oli awo boogera ku kitta bantu, boogera ku kiwamba bantu, boogera ku kibuzibwawo ky'abantu, boogera ku nguzi, boogera ku malwaliro, boogera ku nguudo embi, boogera ku bantu abasuubirwa mu nnyanja, boogera ku... tewali n'omu, batono ddala. Bangi babalimbye ne ssente, babawadde ne ssente ne babagula basirike nga bannansi battibwa. Bangi babawadde ssente babiveeko, bo batereeza obulamu bwabwe nga bannansi bali mu kufa. Babaggyeko nga babawa ssente, bo bakyuse obulamu bw'abaana baabwe basomere mu masomero agategeerekeka. Naye ne bwe banaasoma, era neewuunya, ne bwe banaasoma ne bamala mu masomero agategeerekeka obulungi nga tewali mirimu. Weewuunye buli mwaka yunivasite efulumya, buli mwaka yunivasite efulumya, naye emirimu emeka egitondebwawo. Ti ssente nnyingi zisasula mu school fees okuva omwana lwatandika okusoma, naye n'amala okusoma n'atuula nga talina kyakkola. Oluusi nga abazadde baatunda bibanja, baatunda ttaka okuweerera abaana, ne basigala ku kapoloti 2-3 nga n'ettaka kwe baali badde balimira emmere baalitunda basobole okuweerera omwana, naye omwana n'amaliriza okusoma nga talina mulimu, ng'ate alina kutuula awo n'atunuulira muzadde we, ate ne bagenda mu maaso nga bongera okuweerera. So ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mbeera ya bwerinde. Baganda baffe abaweereza abali ku media houses ezimu abalidde ssente, bannayuganda si basiru. Bannayuganda balaba, bannayuganda balamba. Buli ssente yonna ne bw'eba ekuweereddwa nga ssente ya muwi wa musolo, zijja kudda. Oba muli bamutunze bye mulina, kuba eyo ssente ya gavumenti, ssente ya muwi wa musolo erina otteeka eddagala mu ddwaliro, ssente ya muwi wa musolo erina okukola enguudo. Olwaliro bajja bbawa
bilioni 5 enkya baba wa 2 luli baba wa 3 n'ekino mukijje ku nze byonna nga bwe babawadde ssente buli anaazikwatako n'azifuna zaakuddamu okubalirirwa buto zive mu zizo zigende zikola emirimu gy'eggwanga. Toddeyo ne weeyibaala n'ogamba jjajja tumufunyeemu mu kasembayo nga gavumenti yeegwa. Neva, eyo ssente ya muwi wa musolo erina tteeka ddagala mu ddwaliro. Eyo ssente ya muwi wa musolo erina kulabirira magye ga ggwanga mu byendya ne mu byensula kubanga ge gakuuma eggwanga ebweru. Yadde nga bangi abamu bafuuka against eri bannansi naye mulimu abatonotono era nga tusuubira nti mu Uganda ng'emaze okutereera abasirikale bajja kuba nga bakuuma bannansi era nga baweereza ggwanga. So baganda bange buli ali gy'ali sabira ku Uganda, sabira ku pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba embeera gy'atambuliramu oba gy'alimu sijja kugamba nti nno mbeera nnungi kubanga tasula wakaawe, kubanga talina famire ye, kubanga talina bantu abamu mikwano gye abamu abamubeeranga ku lusegere. Naye era ekisa eky'amaanyi oba ekisa ekyogi kiweesebwa mu muliro ogusinga okuba omungi. Eyo embeera bayinza bba okulowooza nti bali mu mmuto kyalinga okubanga tebamuganya kulinnya wuwe. Eyo embeera agyagala nnyo kyenyinza okugamba tagifunamu buzibu. Azirongaazi ali ku mulamwa alwanirira ggwanga lye kuba ekyo kye kimuli ku mutima, kukyusa bulamu bwa bannansi, kukulaakulanya ggwanga. However much ayita mu bulamu obw'ekigubi, mu bulamu obutali bwa bulijjo bwe yalinga ayitamu, naye musanyufu ku lw'okubanga alina step gy'ateekinga okuggula amaaso eri bannayuganda nawa we tulaga na ggwanga ki lye twetaaga. Mwebale kumpuliriza.